Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's #1 online TV station, Trendy TV. Yes, alright. Kwaniriza nnyo gwo mulungi eyekumira ku Trendy TV East Africa. Nga bulijjo twakusuubiza okukuleetera nga buli mawulire agakagwawo era ku mulundi guno tukuleetedde amawulire gakwasa ennaku weewaawo gazzaamu n'Abannayuganda amaanyi okwongera okubagumya wamu n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gano amawulire gekuusa ku bbaluwa ewandiikiddwa mutabani we Solomon Kampala Kyagulanyi ekwasa ennaku weewaawo erimu ebigambo bingi ebigumya Abannayuganda ebigumya wamu n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era taata we. Mu bbaluwa eno mulimu ebintu bingi nnyo ebisinga bikwasa ennaku agiwandiise okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe era ngenda kuba ngibatuusaako yonna mu bujjuvu nga wagiwandiise. Wabula nga sinnakutuusaako bbaluwa eno nnyongera okwebaza nti weebale nnyo era tusiima nnyo ky'okola okwekuumira ku mukutu gwaffe guno ogwa Trendy TV era nnyongera okukusaba nti subscribinga, likinga, sharinga, invitinga ne banno bonna basobole okujja okulaba bye tubatuusaako osharinge ne linki zaffe zonna mu groups ezo z'olimu twongere okumanyisa Bannayuganda buli kipya ekiba kigwawo. Kakati omwana Solomon Kampala Kyagulanyi ye mutabani wa Bobi Wine omukulu asinzidde mu Amerika gye yagenda n'awandiikira kitaawe ebbaluwa evudde ku ntobo y'omutima gwe ng'eno ebbaluwa erimu eby'ennaku bingi, erimu okuzzaamu Bannayuganda amaanyi era wamu n'okuzzaamu kitaawe amaanyi. Mu bbaluwa eno agambye bw'ati ewandiikiddwa olunaku olwaleero nga 24 omwezi ogusooka 2021. Mu bbaluwa eno agambye bw'ati nti ow'omukwano taata omulungi ennyo wakola okusalawo okwenyigira mu byobufuzi n'ekigendererwa ekyokununula eggwanga lyaffe wamu n'abantu. Era ayongedde n'agamba nti tewasalawo lwakuba oyagala bugagga kubanga buli omu akimanyi nti oli bulungi era oli mugagga. Omuwendo gwo tegubalika mu maaso ga President Museveni bw'osalawo okuwanika kati. Ekyo kiraga nti azzaamu amaanyi kitaawe. Era ayongedde n'amugamba nti mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu taata wange omulungi, nze nga mutabani wo omukulu amugambye nti nze nga mutabani wo omukulu eyalinnya ennyonyi mu ssanyu eringi n'ebitiibwa okugenda mu mawanga mu Amerika. Nagenda n'essanyu lingi nnyo naye nakitegedde nti ewaka waba waka. N'ekyokubiri nkimanyi nti mu Uganda nkomawo nga ndi first son oba mutabani w'omukulembeze asooka oba mulekwa ku bibiri nsuubirako kimu. Okomawo nga first son oba nga mulekwa era nga kino kye kinnyonnyola okusalawo okwo okuyingira ebyobufuzi. Mutabani wa Bobi Wine ono Robert Kyagulanyi Ssentamu alaze nti ekyaye okukomawo mu Uganda nga first son oba nga mulekwa alaga nga yeetegekedde embeera eyo yonna era ayongera tutegeeza nti ekyo kyennyini kyalowooza kye kinnyonnyola obulungi okusalawo kwa kitaawe okuyingira ebyobufuzi. Era ayongedde n'agamba nti tasobola kumalamu kitaawe maanyi era ayongera ddala okumuzzaamu amaanyi kubanga kitwala kinene nnyo okuba omusajja mu nsi. Era obwo bwe bulamu bwe walonda gwe nga kitange era okwo kwe kwagala kwo kw'oyagala era n'okwagala okungi ennyo kwe nnina gy'oli taata wange omulungi. Ndi mugumu nnyo okutegeeza nti lemerako, guma era topowa, togwamu ssuubi
era nkusabira nnyo taata wange omulungi era omwagalwa erinnya lyo likyuke from wine to Victor. Victor kitegeeza buwanguzi era omwana ono agambye asabira nnyo kitaawe amannya ge gakyuke okuva ku wine okudda mu Victor ekitegeeza obuwanguzi. Nze mutabani wo Solomon Kampala kwagala nnyo kitange. So ebbaluwa ebadde bwetyo eraga nti agumizza kitaawe n'ebigambo ebirimu era byongera okugumya bannayuganda. Agambye kitaawe nti guma era nayongera omutegeeza ye mwetegevu amanyi nti mu Uganda akomawo aidha nga first son oba mulekwa. Ebyo byonna abyetegekedde. Kale nyongera okutegeeza nti weekuumire ku mukutu gwaffe ogwa Trend TV. Tuli ku social media platforms zonna. Subscribinga, likinga, sharinga content waffe mu sharing n'emikwano gyo tusobole okwongerayo amawulire gano tugamanyise eggwanga lyonna. Weebale nnyo, weebalire ddala. Trend TV. Yeah.